Yes, mugamba mutya abalabi ba Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimson number 1 Rich Boy Maxud Junior. Nawe tutuze tuberenga tukutuusako biki ebifa mu entertainment industry ya Uganda kosa ne baserebu ab'enjawulo. Nakulwaleero nno nkuleetedde kabakyawa kabagoba ngamba abasajja balokuba nti yagoba abasajja bangi bebekulu bamusuuza n'abalala nga teyakagoba mwana mulezi gwe bayita Edirisa Musuuza Rema n'amakula nawe kityo ateekateeka embaga ye naye ng'amawulire ge tufuna si malungi. Bagamba Dr. Amuza Lukebe talinaamu Dr. Amuza oyo gw'olaba fala talinaamu yadde ekikumi ng'era amawulire agatutukako olunaku lwalwe bagamba nti Rema n'amakula bw'atyo akutte miliyoni 1000 abeere nga ateeka mu mbaga yaabwe oluvanyuma okuba nti yawukana ne mwana mulezi gwe bayita Eddie Kenzo ng'ate embaga yaabwe nabe kityo esemberedde olunaku lugenda kubeera lumu 1st November lugenda kubeerayo. So Rema n'amakula agezaako okuba ng'asonda wano ne wali amawulire gagamba nti Rema n'amakula akutte miliyoni 200 n'aziisa mu mbaga ye nga kino ayagagula kino akikola si lwakuba nti teki naye agezaako okuprovinga nti agezaako okuprovinga omusajja yava nti yayita tripping bwa bulungi yayita kyayagala akimanyi naye nga amawulire gatambula nti Kenzo omusajja ono gwe bayita Hamuza bambi talina ssente bulungi mwavu muzibu era nga mu mbaga eno agitaddemu 25%. Rema desperately akutte miliyoni 2 n'endala azisadde mu mbaga era kuprovinga mwana mulezi gwe bayita Edisa Musuuza nti wakabi bino n'ebirala Amuza tanaba kubaako kyatugamba naye nga naye tujja munoonyako I think this week atubuulire lwaki yasalawo okusuuza Edisa Musuuza omukyala nga tasobola mulabirira bulungi ne Rema n'amakula tujja munoonyako atubuulire lwaki yasazeewo okubanga yateeka mu mbaga yaabwe ssente. Nsigadde Ntambi Jimson omukutu guli gumu baguyita Uganda mu Kamoli gwe bayikuumirako. Follow us everywhere on social media onaabanga otufuna live loud and clear. Bye for now, see you.